Ekanisa yange abakakamwe bali munsi emirembe twagirwanirira mukulu Museveni twalwanirira emirembe n'abantu baffe ne bafa baganda baffe ne bafa nze nasigala ndi munaku baganda bange bonna bafa mu lutalo naye oba leero nga batandise n'ekkanisa gyanzikiririzamu kweŋŋumira kale batandike naye ng'emirembe twagirwanirira wane waffe Uganda. Abo bonna Mukama abali ku kifo kino olw'obulungi balaba omukisa. Mukama abanaasabiranga ekifo kino omukisa baweebwa omukisa. Era Mukama abanaadobonkanyanga nabo badobonkane. Katonda yatutonda kukola bibi nekola ki awo nno ffenna abali mu kunywa kuno nga tusalira n'abo abayonoonye Omukama abagolole bikanfulike n'essaala Mukama ffe yatuyigiriza nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu Bisa naye mwe binatola milioni 15 n'azibwayo nti azimba kanisa bwebazittaka lyalirye lwaki yakkiriza ekkanisa eyo n'ezibwako n'agirinda okukwata nalyoka agisenda. Kuva essuula 2 yawandiika n'agamba nti mpalana kino ku baana n'ebibi by'abajjajja byabwe okumala emirembe ena ne bw'anaaba muzzukulu ne bw'anaaba mwanawo ne bw'anaaba wannakabirye oba wannakasatu agenda kusasulira kye wakoze naye olinayo omukisa gumu okwenenya mu maaso ga Katonda n'okusaba n'okwegayirira okwetondera ekkanisa ne Katondawo ove ku ttaka ly'ekkanisa ova abantu we basinziza. Bino byabeerawo mu mwaka gw'ekikumi during persecution of Christianity abantu bonna bwe baagaana okwogera n'okubuulira ebikwata ku Yesu. Ekkanisa emenyebwa, ennyumba emenyebwa n'ekiki ekyalesebwa omusaalaba kubanga ke kabonero akalaga obuwanguzi. Era bendera bwesigala waggulu omanya nti omukulu akyaliwo. Twebaza Mukama kubanga akabonero ko kasigadde waggulu. Entiisa eyo Mukama egenda eri abantu abakola ekyo. Tubasabira, tubateeka mikono gya Mukama kubanga bakikola mu kiro mu kyama naye balirabika mu buddo bw'emisana. Balijja mu lwatu nga bayavuza amavivi gaabwe. Tusabira ekika ekyo, tusabira olujja olwo, tusabira abaana abo, tusabira abazzukulu bonna tubasabira babadde mabega w'ekintu ekyo Mukama gw'obamanyi ffe tetubamanyi gw'okole nga bw'osobola. Buli kinoomu eyabaddewo ensimbi balwanyise ekyo Mukama okimanyi n'ensawo ezo ojja ziyingiramu n'amagezi ge baawo ojja gayingiramu. Lwekyo Katonda ayinza byonna tusaba fe amaanyi gaffe gali mu kusaba okwegayira Mukama gwe watuwa ekifo kino ng'oyita mu mbejja naye kaakano kifuuse kya bonna naye Mukama waffe Yesu oli Katonda ayinza byonna osala omusango gw'ensonga omanyi byonna amazima n'obwenkanya bwe buli. Lwekyo Katonda ayinza byonna kkiriza nga tuyimiridde mu kifo kino owo omukisa bonna abagenda okukola mu kifo kino oyimuse emikono gyabwe buli anaawaayo mukola mu kifo kino oyimuse ensawo zaabwe n'abakozi bennyini abanakola omulimu mu kifo kino Mukama bakole nga batunulidde gwe babeere beesigwa ekkanisa yo etambule ng'egenda mu maaso mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Faafaaganyaza ddala Mukama wange ozibe emimwa abo tuyita abanafu Katonda waffe tuveeyo n'amaanyi kubanga ensi ekirabye nti Katonda waffe yasinga